Fred Lumbuye avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka n'ategeeza nti musanyufu nnyo okuba nti omukulu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yazzeemu okuba nga munange alamula Obuganda nti eno y'empologoma entuufu eya Buganda anti Kabaka yavuddeyo n'agamba era n'abogola n'ategeeza nti Obwakabaka bwo weebuli naye ate abatabwagala be bangi. Era mu bigambo by'omukulu Fred Lumbuye agamba bw'ati: banga akuye ku matu era yayogedde sigenda kudda mu bigambo byayogedde speech ye yabadde loud and clear buli omu yagitegedde oyo Ssaabasajja Kabaka oli ebigambo byayogedde mwaludde bulungi nnyo byebigambo bibadde nzijanjogera okuva lwe natandika program ebimulimbulange Mengo byebigambo bibadde nzijanjogera mu programu zange zonna ez'ebyobufuzi lwakuba nti mu amaaso gammwe olumu temuwulira mwefuula batawulya ebigambo Ssaabasajja Kabaka byayogedde byenzize njogera kyekyanteesa ku program ebimulimbulange Mengo wano kutaasa Bwakabaka kutaasa Kabaka kutaasa ttaka kutaasa Baganda nono na bulombolombo naye nze nga bwe nkola omulimu gwange tinasalawo nteekewo akabina n'omugongo gwange bwekembo ku lwa Buganda ekyo nja kikola sigenda kufaayo muntu yenna nvuma akola kyayagala kubanga oli wa ddembe kyemba nkola nkimanyi kubanga nsomye ebyafaayo mbimanyi botya bosobola okuyimiriza omuntu ng'alemesa ddeeruyo ekyo nkimanyi bulungi nnyo naye ekyasinza okunnakuwaza be bantu ab'enkwezenge enkwezenge zabadde nnyingi ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka kwezenge zambadde amasuuti zambadde amakanzu zinekedde bannabyabufuzi abalangira n'abambejja abantu ba bulijjo nga batudde bulungi nnyo batunulira Ssaabasajja Kabaka neneebuuza Lumbuye mbadde nnwana entalo zino zonna bano abantu bonna nga bali luddawa nga bannabyabufuzi bonna basirise ng'abaana bali ku social media balwana babavuma nti muno n'Obuganda mulaba Ssaabasajja Kabaka bannyabo ne basebo njala babuuza Ssaabasajja Kabaka gwe mwagenze okulaba mwabadde mugenze kusunga mwadde mugenze kakasalumbye byayogera oba muli kabinja kamu ak'enkwezenge abasekerera ayengeza nti bwe gukamiza ne mudduka kinjagala okubuuza mwenna abantu abadde buli omu alina smartphone esimu ya buyonjo sirabangako wadde MP agamba nti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe oba twagala kumanya ku kyekiri ku Ssaabasajja Kabaka oba kiki tumaze emyaka ekigenda mwena nga Ssaabasajja Kabaka takola speech wadde okuwa ebiragiro okwogera. Of course bw'okwano gwange nga wamanyi abakwagala babeerawo naye n'abatakwagala babeerawo era nga ffenna tukimanyi bulungi nti musajja mukulu Sami owa The Mighty Family ali ku kitanda olw'ensonga ezitali zimu nga kigambibwa ono yaweebwa obutwa oba yalya ebintu by'ataategeera wabula ng'ono agamba ekyamuteeka ku kitanda kubanga ayogera mazima era ono agenze maaso n'ayongera okuba ng'ate alumba Obuganda wavuddeyo n'alumba Ssaabasajja Kabaka n'ategeeza nti munnange ebigambo byayogera bye bimu era sagala kulabika nga muwanda mu kamwa ebigambo bye agambe bw'ati: nze nkimanyi ndi ku kitanda wano woolaba lwakwogera mazima era nkimanyi nyinza oba nakola vidiyo ya sekendi 5 oba 6 enneebasizza wano emyezi 2 n'okusoba ne sente ezigenze empitirivu nebyenfiiriddwa bingi naye ate engeri wessatta muntu sigenda kuva ku mazima kubanga amazima gali kufuula ow'eddembe mukuliko eyo mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka awangaale ayibeene ebintu bya Buganda ne Buganda nali nabyesonyiwa ngera sobola byogerako ngeri wesirina musajja Muganda nembiraba bulabi kubanga byali byammala amaanyi nga Kabaka buli wajja ayogera ebintu byebimu tulime mwana babbya amataka g'abantu bo batukubiriza kulima mwana bakuta abaana babasibye mu makomera batukubiriza kulima mwana bassa abantu babawambye nga buli Kabaka wajja waabonekako eri Obuganda ebintu biba byebimu mulime mwani naye olunaku olwaleero oba Kabaka yeyeewandiikidde oba ani amuwandiikidde mpulidde empologoma bulijjo gye bagamba empologoma ng'eboggola eri Obuganda
era mu Abaganda abawoza w'oligwa wendigwa simanyi ali kuliisa omuyini ndi muliisa embazzi mu Abaganda abawoza ebyo Obuganda bukoowoddwa. Kabaka agambye Obuganda weebuli bwaddawo naye waliwo abatabwagalawo. Ye Museveni ne banne gavumenti ye NRM eri mu buyinza teyagala Buganda era n'asaba Abaganda mwenna temwebaka muzuukuke. Leero mpulidde empologoma ng'eboggola kituufu eboggodde era Abaganda we munaabaamu amagezi mugenda kuzuukuka kubanga temukyalina kuduumirwa kulala ate nga mukimanyi bulungi. Naye ng'ebyo byonna Sami byonna abyogedde ffenna tukimanyi bulungi nti singa ovaayo n'olumba Ssaabasajja Kabaka of course gwe oba ojja kifuwa nga okizza munda. Of course tolina gy'ogenda kudda Baganda baba bagenda kukalakata bakuteeke ku ttaka wabula abantu bamuvaako ne Kyagulanyi Ssentamu gwe yali ayinamu essuubi nti ayinza omumufaako ono naye teyatawaana kubanga ate munange amuteeka yadde ku positi ye emu yadde nga yasobola okupositinga embwa ye. Jjukira emabegakaawo omukulu Kyagulanyi Ssentamu yafiirwako embwa ye era n'agipositinga n'agamba nange nfiiriddwako omuntu ow'amaanyi okusinga okupositinga Sami owa The Mighty Family. Kino nno kitegeeza ki? Either Sami owa The Mighty Family ayina ensobi gye yakola ate nga ku ssaawa eno gy'ali mu kusasulira. Nga bulijjo twekuŋŋaanyeemu ssente emitwalo gya $11 egisasula satellite nga tukyali bato baatugaananga okugenda mu masabo oba okugenda mu basamize ng'ensonga gye batuwa batugamba nti abasawo Abaganda baasabanga ssente nnyingi naye buno obudde kyakiza abalokole zirina njawulo ki n'abasamize ate bo kati abalokole basaba ssente nnyingi nnyo okusinga n'abasamize. Ne bannange bapasita be Uganda muswaleeko omuntu n'omusaba ekimu eky'ekkumi n'omusaba ssente z'okugula ettaka n'omusaba ssente z'okuzimba kkanisa sitiiru n'okola ne radio ne TV. Radio ne TV byo bizinesi yo. Radio ereeta obulango ne TV ereeta obulango balina zimmeshoni zonna ssente ozifuna ne sitiiru era omuntu n'omugamba asonde ssente za satellite. Bizinesi ya radio ebatekola ne TV giggalewo. Zani bannange kwegamba mwaba endiga zammwe mwazifula ATM card munyiganyige ziti batugambanga nti abasawo Abaganda baavuwaza naye ate abalokole be Uganda mumusinga okwavuwaza. Kati ssente z'ekimu eky'ekkumi baziwa muzikola ki? Muziwasa mu bakazi mazima ddala. Omuntu omusaba ssente z'okuzimba ez'okugula ekkanisa ez'okugula ettaka lya kkanisa ne ssente n'okumusabira essaala ng'ayina kusasula ne radio ne TV by'okoze n'omugamba asasule ssente za satellite ne layisinsi. Bizinesi oba tekola giggalewo n'ogamba abantu basonde ssente z'okuzimba kkanisa nga ne buno obudde basamira mu ttaka. Naye nga nkujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Kw'otanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna. Buterevu mukwano gwange nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gw'otanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.